Kayanja sikumanyi bwembanga sikumanyi tommanyi okay Calvin Kayanja sikumanyi era mbadde sikumanyi naye oluvannyuma lw'okubeera nti nno ate bantuusizaako obubaka nagenze nekola research nenkunoonyerezaako era kati nkutegedde okumanya sikumanyi n'erinnya libadde linvudde mu mutwe nga nakatandika sooyo eno yiyo ekyo ekitiibwa okyewangulidde sikumanyi tommanyi okitegeera sikulabangako tondabangako ate era bw'onaabanga weegenderezza nnyo ojjako makundabano ku gundi ku bwaguuga oba ku ziscreen za Facebook kwokka kwogenda okoma okundabira kubanga tommanyi ate era nange sikumanyi sikusangangako tonsangangako onfuna mwana wa maama oli musajja mukulu nga bw'osibwa bijweteko otambuddeko era nkiwa oyina emirimu gy'okola side eyo which I doubt okitegeera so baby boy I don't know you you don't know me you've got no right to know me have got no right to know you I meet a lot of people in this world sanza abantu bangi nnyo naye gwe sikulabangako tondabangako tommanyi n'olw'ensonga eyo nkiwa nti omuntu bw'obanga tomumanyi era nga tomulabangako toyina gy'ogenda kujja audacity kujja kumatiza bantu na kubuulira abantu nti omumanyi nnyo nkusiriikiridde ebbanga ddene nnyo era olunaku ndowooza lwewankolera ensasage y'omu vidiyo ku zi YouTube zammwe nze YouTube sigoberayo nnyo nze siri munoonyi wa nsimbi wano ku internet sente ze nnina zimmala okay sijja kugamba nti nnyingi nnyo no zimmala ng'omuntu era nakuterekanga eggolu kuba oli mawolu saakuwa budde kuba obwo obudde sibulina okuva lwewankolera bwaguuga wa vidiyo yo mukwano n'otuula ku kakiiko akalamba n'ebipande by'emabega n'obajjula enkota y'omumwa otandika okwogera ku kayima Arthur ng'omuntu gw'omanyi ennyo sikumanyi baby boy okay muvubuka sikumanyi era nange tommanyi okitegeera siyomba nno tuli mu kibiina naye lwakuba nti bwema ntandise okusomesa abantu njagala mpiseewo ensonga abayizi bange bonna bonna bakoleki gwe leero omuyizi era njagala ofune front seat otuule maaso kubanga mu abayizi abamu abawalira kati nsaagala atodde eri mabega gy'ogenda okutandika okugeya gy'ogenda okutandika okwogera obwamanga nsomesa gy'ogenda okutandika ate okuzannya okasuka ekkalaamu okusuna abaana bawala n'okusuna abaana balenzi nga nsomesa nkwagala mu maaso mu kibiina jangu mu maaso wenkwagala fubutukayo wabeewa muyita ajja atulire ddala mumufunire kadesike kali akakadde akawagika emisumaali simanyi kubeera bwana akagwa kagenda kunego kakagwe mumuleete atuule wano mu maaso obudde tuyina butono kubanga ate tuyina lectures eziddako oba abasomesa bala balina okujja ate ne basomesa saagala tumale budde bungi nnyo nina wano eddakiika ntono nnyo vaayo ojje nga sinaba kukunonayo mabega gy'otudde mumuyiseewo mpola mpola nfuneyo awaagalenzi agakolamu ku nnyama mumuleete situla muzito oyo yaddugaliri yes exactly gwe mba muleeta mumuleete come in front take the front seat darling sit down tuula leero zenaleeti ng'era enkolayo bwetera okuba bwe tunamaliza okusoma ogenda ate ebintu obikola ekifuula nnenge bakubuuze musomye eki tubadde tusoma ku cash crops mwana bikoze bitya gwoleete Napoleon Bonaparte
mumutuuza otuula bwegeera. Calvin Kayanja nga bwe mbadde nkutegeeza oli mupya naye oleese essagaliko lingi nnyo wano. Kitegeera nze sikumanyi tomanyi, tondabangako sikulabangako ate seegomba kulabako. Okitegeera ekyo nyina okukiyisaawo kitegeere bulungi. Ngenda kutandika bwenti nange ntandika sitandika ngenda kutandika bwenti. Ekisookera ddala mwami Calvin oli mutemi wa bigambo. Bw'obanga tonnaba kusinziira kujja kubeera nti nno oyina by'oyisaawo, make research. Nga bwe nkugamba nti nze tomanyi. Ebiseera ebisinga kino kyo kubanga ekyo kyo wakyogera n'ogamba research ekaeko muti oyina ebigambo bibiri ebyo bibiri byokka byokka. Era bwe kiba kibuuzo nga it's 100%, ngenda kuwa 0.2% eza max bye wayita. Ndi Saudi Arabia, ekyo kyo kituufu kye wayogera. Saudi Arabia, okay? Mwentudde. Wagamba nti ennaku yali enkubye ekubye. Ennaku yali ekakubye ekubye ne kasalawo okujja Saudi Arabia. Ekyo oli mutuufu. Tewali muntu atindiga ggendo kuva waka nga ali bulungi. Nali siri bulungi. Naye njagala kutegeeza kintu kimu nti nze nina amagezi ndabira wala. Siri musiru nnyo kukwata sanduuko, kuteekamu bwambalo bwange, kukwata ka cross bag, nteekemu passport, nzije ng'ennaku emaze okunkalirira. Ekyo nkwegaana. Inze bwe ndabanga ensi eganye ngirengerera wala, sirinda kunsala kata kibooko. Kitegeera? So nagenda okujja mu Buwarabu nga nnengedde nti gye ndaga mu maaso ebintu si birungi. Mind you, nze najja wano mu Saudi Arabia, nze siri feke mbabuulira mazima. Nga wabula omwezi ogwo lockdown zirume. Wenkugambira nti nzo gwolota yes windows ozaayika nze siriiko ndazavaako. Ekyo kyo n'ekyo nakyo oli mutuufu. Zavaako. Naye ovanga ku muntu gwe zavaako naye ng'alengerera wala siringa ggwe. Onfuna? So, nalengerera wala. Ate saali munaku nnyo kujja kuba kimanyikiddwa nti omuntu agenda okujja wano okukola tagenda kujjira bwereere. Ekyo obadde okimanyi? Yes. Kakati gobogama mwine ennaku yali ensala. Yes, ennaku yali egenda kunsala kata kibooko. Nembuuka mangu nenzija. Ate si nnaku wabula obwavu, nze ntya obwavu. Ye nga nnyirira nnyo leero lwakuba nti bitabi ebyereeze naye nnyirira laba olususu. Ati Facebook ye terina filters so kati ndi ku original natural. Tuli alive. So musajja mukulu nalengerera wala ennaku nenjitega nga bwe mbadde mbagamba nti najja nga wabula omwezi ogwo abammanyi banjulira. I'm an open book. I'm not fake. Njogera mazima nga wabula omwezi ogwo lockdown yerume nenfuluma. Ontegeera kwe kulengerera ewala. Era abantu abasinga obungi abatatunulira by the way batandika okulanga coronavirus njajja ndooza before kutabuka myezi ng'etaano emabega nze ngambala. Never take things for granted, darlings. Ewali omukka tewabula ki? Tewabula muliro. Nenzija. Tekitegeeza nti ensi yali enkubya kibooko. Wabula nalengerera wala nti ensi yandi nkuba kibooko. Nenetetenkanya. Nenzija. Calvin Kayanja.
mpulira nnyo wano kubanga era sayagadde kugenda nnyo deep in you bikoze bitya nalaba ekyo kye nalaba n'ogamba ole simanyi abo baana baani mwana wo siri mwana wa nnyoko siri mwana wa kitaawo siri mwana wa ssengaawo okay oh yes siri tondeetangako wano era ne booleese sibamanyi era ne booleese nkiwa obulamu tebubatambulira bulungi era yena yatira mu mikono gyo bambi nkusaasidde nnyo naye Mukama Katonda agenda kubbulula era ogenda kubeera bulungi inshallah. Okitegeera? So siyitira nko mu mikono gyo era seegomba kuyitira mu mikono gyo kubanga omusajja omutemi w'ebigambo omusajja atasirika agayuula omumwa ne gumubanga omuwumbo gwe sikenda kwogera sikiwa nti osobola okundeeta mukwano eyandeeta mumanyi bwe nali nga nkyali mu kibuga Kampala ate nga nze bwe nabeeranga mu Kampala era nga nkyali mu sama kitegeera neetetenkanya obudde nga bukyali kuba ekyo kyo nkimanyi nti ku ssaawa ya leero buli muntu yenna yenna essaawa yali teyeetegese naye nze nalabirawo bwe bwongo bwe nnina ng'omuvubuka w'ebbeeyi omuvubuka eyakuzibwa obulungi omuvubuka amanyi okweyiya hasla awedde emirimu neneetetenkanya neŋŋamba nno wano ebintu tebigenda kutambula bulungi ate nga ndaba ne waleti yange etandise okukendeera kyenjogerako neŋŋamba wano omugezi akola ati yeeyiya obudde nga bukyali Kaima sigenda kola nkunkumuliza layini sigambe nti abaana bato abakola enkunkumuliza layini okulaba nti nno bajja wano bakola nsobi babeera beeyiya era bambi mwebale nnyo mwebalire ddala obutagivinga up ne musalawo ate mujje muyiye ekyalema abalala so neneetetenkanya bwe neetetenkanya nagenda era bwe nali nnoonya omuntu anampisaawo kubanga kimanyikiddwa nti omuntu tosobola kwemalirira nasangayo yo omuntu alina class omuntu agenda okumpa kyenjagala bantu bange abalungi omanyanga kyoyagala never settle for less know your worth ononye oyo omuntu omutuufu agenda okuyisaawo era nga VIP nayitawo bulambalamba nenoonya omukyala eyapalapalanya era sikugenda kumutomera butomezi twatuula a few months ago netuyiya nemugamba nti ondaba munange kino kye neetaaga I think I'm worth of this. I think I deserve this. I think I deserve the best. Noonyeza kyonna kyonna ekisoboka olabe nti nfuna ekintu ekyo ekinjaamu kubanga ndi muntu ayogera obulungi n'abantu omuntu assaamu abantu ekitiibwa era naye yampuliriza omukyalo oyo bamuyita Catherine si Calvin omukyalo bamuyita Catherine omukyalo oyo akola mu Maghreb agencies okay nkusomesa wuliriza tokanula maaso tosumagira odwadwalikana nnyo otema ebigambo omusajja omukulu nayitawo bulambalamba nengenda mu bwaguga office weri eyebbe kaza atambudde ensi abadde mu Europe abadde mu America abadde in all certain countries in Africa akoze atya omukyala oyo ate wamma ateekeddwa okubeera nti nakwasaganya obulungi ebintu byange nentula naye nangamba wategedde nkufunidde nkuzigidde ate era nga si byamalusu nga nsimbyewo gwo musimbi ogutokomoka
onfuna bulungi si bya malusu ti najja nkaaba najja nsinda najja nkola ntya no najja neterezeza kubanga omuntu wena obanga oyagala ekintu ekirungi olina okuteekawo ssente ze ezimala ofune ekintu ekirungi. Catherine ate wetugende Paris tumita Katyu oba Katyu Chala Katyu Catherine owa Maghreb Agencies gwenjogerako sijja koma mwebaza era tena nakola ki nanchekingako bitambula bitya. So tewewa mayinja tewewa bitibwa byotali tonjiyizangako kujja wano. Oli musajja mukulu nze mbeera mmanyi nti ku position gwe gye weeteekako oba gye weeyita nga bw'otwagala ennyo era bassekadaama era bakadaama nze ndiwo okulwanirira bizibu byabwe nkola nti sikiwa nti nno omuntu afaanagana nga ggwe mpozi ng'onoonya by'oyisaawo. Calvin Kayanja okoze kinene nnyo okulaba nti nno otwesiimulizako ebigere byo. Sigenda nakwogerera balala ngenda kweyogerako nganze. Oli musajja wafutwa, oli munnanfuusi, ate ekintu ekyokusatu weekyusiza mu kiti ng'ambazi ye ate ye ekitiibwa sijja nakikuwa. Oli jealous, simanyi wakyogera, oli wa bujja, olina obujja bungi nnyo. Gwe nga bw'olowooza nti nno oli muntu simanyi ate ategerera bakadaama ategerera bassekadaama sikiwa nti n'ebintu by'oyisaawo omuntu bw'atyo by'alina okuyisaawo. Onfuna tiimu zaavaako tusimbudde era kalira otuule mumuwe bakuli afuke kuba kati mbwasaba kugenda malayi go out kwegaana muwe bakuli afuke. Bw'obanga kyeweeyita ky'oli ekyokubeera nti nno gwe amanyi simanyi gwamanyi buli afulumye agenze mu Buwarabu okola gwomanyi mbusimanyi abakola batya gwomanyi ennaku y'abakadaama gwogonjola ebizibu byabwe ate at the end of the day bw'omulaba nga kadaama oba ssekadaama alina kye yeekoleddewo n'otandika omupolokera omugambo mba sikutegeerako ddala. Kiba kitegeeza nti gwe ng'omuntu buli mwana buli kadaama oba ssekadaama gw'olaba oba omwagala kusigalira ku eri essa lye yatandikirako. Kiba kitegeeza nti gwe buli lw'olaba omuntu ali mu diaspora omuntu atudde mu Buwarabu oyagala mulaba nga bwe yali. Twajja wano kukyusa mbeera. Tetwajja kuzannya, twajja kwekolerera tulabe nti tukyusa embeera. Kakati ate bw'olaba omwana avuddeyo ng'ate bambi takyali kiri kye yali ate n'otandika omupolokera ogwo omugambo gwo ogw'okumukumu mba sikutegeera. Tolaba nti oba ofuuse mulogo musajja wattu? Tolaba nti oli musamize? Gwe oyagala kulaba abaana nga bwe yali luli bwe yajjira mu busiripa bwe yajja nga ajjudde enkyakya bwe yajja nga asiiwuusa alinga gwe bamettevu ate era ne bw'amaliriza emyezi 6 gw'olwojaguza okola epate nti talina kyakyuseeko. Oli mulalu. Gwe kyoyagala okulaba nti buli kadaama oba ssekadaama atuuse eno kubanga mwamanyira nti kwati gwe kyoliko nti oli ku nkola enkadde nti buli kadaama buli ssekadaama yena enazze wano alina kusigala ng'abonaabona nga ddi emyaka gya luli gyonna. Gwe kyoyagala okulaba
oli mulalu nkiddamu ate kati obuzibu bwe bwayira kujja kukona ku bizigo ebizigo byakola ki ebizigo byange obyagaza ki toyina byakukola ekizibu kyoyina kiri kimu nti omusajja yenna gye buva ne gye budda bw'otandika okubeera nti nno otuula ku ssaniya z'embizzi embizzi nnungi ewoomera ddala bagirya kitegeera naye ate bw'ogisuseera obwongo bwonooneka n'omubiri ne gukutabukako lya embizzi yo mu mirembe abantu obeesonyiwe Calvin Kayanja njagala kutegeeza kintu kimu nti nze natandika okwekuba ebizigo nga nkyali mu kibuga Kampala kola research amala natandika okwemetta omuzigo gwange olw'okubanga weesibye ku muzigo weesiba ku muzigo oli ku muzigo muzigo gufuuyidde omuzigo omuntu ategeere yandibadde wano n'obangula abantu mu bintu ebitegeerekeka gwate n'otandika amakanda gassa ku muzigo ebizigo si bitandikidde Saudi Arabia natandika okwekuba ebizigo nga ndi Kampala ate sikiwa gwe ennaku gy'osiiba opoloka mbu simanye ennaku yali enzinzeeko ng'enkubyekubye sikiwa nti mukwano omuntu omunaku ennyo asobola okwezisiga ebizigo e Kampala kuba ne Kampala ebizigo bya bbeeyi onfuna so ebizigo ebyange era nagenda okutuuka ku kisaawa Entebbe nga nshanana nga myusi ninga ettungulu ekyo ky'oba omanya nali myuse ebizigo ebyange nabitandikira Kampala saabitandikira Saudi Arabia bajja kutuuza mu bigambo era bwe nali nga ntuuse wamma wali ku immigrations zijjukira omukyala eyankolako naŋŋamba oh my god you look amazing ne mugamba thank you so much you look amazing you look poised you look this and that ne mugamba thank you so much ebizigo ebyange nabitandikira Kampala Calvin Kayanja bajja kutuuza mu bigambo kibi nnyo omusajja omukulu mu abaana abalenzi mwenna kintu kibi nnyo okukutuuza mu bigambo byoyogera tebiriko mitwe n'amagulu ozukuka buzukusi ku makya n'obajjula ebbajjo lyakamwa n'ojja ng'olibajjulira ku buli muntu bajja kutuuza mu bigambo bajja kusiba era singa mbadde kumpi mbadde nkusibisa kujweteka bigambo kusala bigambo na kutamatema bigambo